nga 18 omwezi guno twakulaga emboozi ya Sani Kibirige mukazi wa Aisha Nalubega gwe yasibira mu mmotoka ya taxi n'agikumako omuliro nga tyapakiza mu ddwaliro Kirudo n'ebiwundo. Kibirige yali abala ssente z'akoze olunaku mu mmotoka y'ennamba UAV 576V. Nalubega yava n'amafuta aga petroli nga katadde mu kacupa n'agyokya ng'emagombe yasimba ekitooke ng'abatuuze abali 10 bamudduukirira. Okusituka okulingiza mukulingiza ngizo okuba emmotoka eyaka n'enkwata ekidomola ky'amazzi kijja kukuba omuzikiza okusanga oyo nga alajana agamba nange tweyuliriddawa nsobole okukola tufuna obujjanja. Okuva Nalubega bwe yazza omusawo guno yali yadduka okutuuka poliisi bwe yakoze okunoonyereza ne mukwatira ensangi gy'abadde yekwese wiiki eziwera. Nalubega alitudde ku kkooti ematuga nga zeebikiridde ng'era obwedda mutunuza mu kamera gwavuma. Kooti nga tennatula kitegerekese n'omuwabi wa gavumenti Justin Nakayiza akubidde Kibirige essimu era Kibirige n'awa ekiragiro ky'okuyimbula mukazi we kuba abaana bali mu kubonaabona. Luva kooti era omulamuzi Praise ahuhira n'akkiriza Nalubega yeeyimirirwe. Nalubega yeeyimiridde mikwano gye era omulamuzi amulagidde okudda mu kooti nga 9 omwezi guno. Mukwogerako ne Kibirige ali mu ddwaliro Kirudo ku ssimu agambye nti akikoze kuba mukyali we abatera musaasira yagadde okumulaga nti wanjawulo. Wabwe bannakitegeera nti nze nsazeewo ningaba muti bazuka n'okuteeka balina tebakimanyi tebanakuba ku ssimu bagamba nti oba kino kigamba entegeera y'abantu abo saagala bansigazeeko kyakwekwasa kyonna mu bulamu bwange. Kyokka Katemi Nalubega nti obuvunaanyizibwa obw'okulabirira abaana kati buli ku ye. Nalyo njagala nti twakisoboka ajye alabirira abaana wanze nze sigenda gyamazima sigenda kwata alina ekikumi era ekyokusatu ensonga ya buntu bulamu ekineeto naye togibuusa maaso. Tuwayizaamu n'abakulembeze ab'enjawulo okubadde kansala Lubuula Fade n'omusumba John Bosco Sekabira obwesanga ne bawa endowooza zaabwe ku Kibirige kyakoze. Abaana omwami abalumirwa naye gwe omukyala tewasobodde kulumirwa mwami gaba ye bwabeera eri n'akudaagira n'agaba baana ate bwe munaamusiba abaana bange bagenda kubeera batya. Abafumbo nga tetunnasalawo tusooke twerowoozeemu twekube mu kifuba tulowooze. Simanyi omwami Hassan olw'obuvumu bw'akozesezza n'amagezi ag'ekika ekyawaggulu n'ateefaako n'abula n'afa ku baana. Hassan otuwadde ekyokulabirako ng'abasajja. Ekyo kikolwa neebaza omwami okweddamu mu mutima si byangu kubanga okusobya kya buntu ate n'okusonyiwagana nakyo kya buntu. Wasabeka Ssentongo yakusakidde guli nkulabukedde TV.